Mu love story ya leero tugenda kusisinkana sister gwe bayita Aisha. Ayogera mpola, not by volume, naye owulira mukakkamu, owulira nga muntu si gw'omala gajjamu ebigambo naye nga talumikako. Love story ya leero bulijjo nalinga neebuuza, era ndowooza mu story eno ngenda beera ttiimu Aisha. Bulijjo neebuuza, kati kanjogere nga Guy. Oli muwala, nkedde enkya nenkukwana. Okay, wano weŋŋambira nti baggayi ababa n'abakazi ewaka oba noba n'omukazi ewaka n'okwana omuwala n'omugamba nti toyina mukazi waka. Mwana muli baaje, naye ng'ekyo kivuddewo. Omuwala kanegerezeeko, omuwala nenkukwana. Okay, nkugambye siina mukazi waka, ekyo si kirungi. Oba nkugambye nina omukazi ewaka, naye neebuuza, ne bw'oba okizudde nti nina omukazi ewaka, oba tusise omugwa tufunye obutakkaanya, mu kifo ky'okuleppuka nange n'osituka n'ogenda eka eri maama w'abaana oba maama w'omwana oba eri girlfriend wange ali eka ne weeyanjulayo. You know, does it make sense? Love story ya leero erimu vita. Muve ku bino bye muwulidde abawala, omuwala nga Guy amwagalira omulenzi oba n'anyiiga n'akaba. Vita. Poliisi eri abantu b'omukwano abagutwala ku leve endala. Olinga agamba nti nze nkutwala mu mbuga olw'omukwano. Olinga agamba nze nkuba omuntu olw'omukwano, nze nkuba ekikondo olw'alaavu. Ate eri abagamba nti sirwana busimuyo twala kozesa bakuwa omusaala. Oba nabo babyoyogereza eno naye bwe badde ebbali eri nga bakaaba. Kale love story ya leero nkiddamu. Sister awulira ng'omuntu omwangu, naye gye bunaawunzikira ojja kunneegattako tukkirize nti sister ono muto mu myaka naye si mmere kulya bwe kituuka mu laavu. Nze Sozimo, kwebaza okutambula naffe, nkwebaza okubeera naffe, asubscribinga, commentinga, recommendinga. Bantu bangi bajjanga agamba nti Sozi, nze waliwo eyaŋŋamba okukebera channel yo bwe nagisanga nenkwatako. Njagala okutumira ku muntu atulabira mu kamooli. To commentinga, to sharinga, to recommendinga. Mwali mulabyeko waliwo abantu abamu kangeze ku butiko abasanga obutiko nga bumeze. Kati nobanga alinga agamba nti bw'anaayita abantu bajja kumutwalako obutiko naye ng'alina kataasa bwe kati, naye ng'obutiko obungi bwabwo ekisooka tasobola kubukuula ku olwo n'abumala. Bakuyita kubujja. Ajja obutiko. Tebabuyita kukuula nti tuli mu kukuula butiko, tuli mu kunoga butiko, bakuyita kujja butiko. Kakati oli n'agaana okuyita abantu bane mujje tujje obutiko, naye nga tasobola bumalawo. Enkya agenda okujja okuzanga n'okwonooneka buba bwayonoonesa. Of course mba mubamanyi bw'avunze. Kati eri abantu batyo ng'alina ekintu ne bw'akifuna oba tayagala balala bakitegeere, aba oyagala kibeere kikye. Kakati eno kyano kambyerabire nzekka. Oli mu kamooli, otuvugirako mmotoka, otwolezaako ngoye, otugololerako, otuwaatirako, otusiimulirako, otukolerako dduyiro, otuwebakirako. Seba abamu kati bamanyi n'otwebakirako. Oli otulo bwe tumulanga nti agala love story eri mu dakika mmeka ya ssaawa emu n'ateekako. Abamu ne bagifuula piritoni. Naye kyonna kye kiri twajja tubeeko kye tugatta mu bulamu obwo. Katugende wa Aisha wama love story tugitandike mu bujjuvu. Kalimu okunyiiga. Mwami Sozi gyebaleko ssebo, webale tuweereza, tusiima nnyo empeereza yo. Amannya gange bampita Aisha. Nange njagadde osharingako ka story kange kaneeno. Era nsaba na kumpa ku magezi.
Mwamisozi nze nasomako nekoma mu senior 4. Nakoma mu senior 4. Obulamu tebwambeerera bwangu nnyo like ng'omuwala olina bye weetaaga. So nawabaawo omukyala ku kyalo najja ewaka nayogera ne bazadde bange nti ayina like yali muganda we ye yali amuyita muganda we naye nga teyali muganda we nti ayagala omukozi kutunda dduuka omwezi bakuwa emitwalo 10,000. Munnange engeri gye nali sisoma ate nga ndi sitaaka sirina kyakukola nga omanya abazadde baba tebakwagaliza like konoonekera waka oba kubuukabuuka n'obwo obuvubuka bw'oku kyalo. Ne baŋŋamba ngende nkole ne ŋŋenda omukyala oyo n'antwala ngenda okutuuka gye ngenda okubaŋŋambe we ngenda okukolera nga waliwo akaduuka katinitini weekati nga katini infact nga tekaweza na kapito wa mitwalo 5 nga tawera kuba mwalimu mazzi soda kale byakunywa bye byalimu ne buswiiti buno obw'abaana buswiiti kati nga temuli nti oba buwunga oba ki. Ne mbuuza omukyala nti wano we ngenda okukolera. Omukyala n'aŋŋamba nti naye simanyi mbu naawe ojja sibanga amazzi oteeke mu fridge, ezo sente zinaavangamu zijja kubeera nga zizo. Naye nga ndaba banaye nga akaduuka kali mu kyalo kyokka yaŋŋamba nze nakulira mu kyalo naye yaŋŋamba ogenda mu kibuga eri kibuga bannange biki naye bannange nga ntuula ng'omukyala addayo. Kati olweggulo ng'omusajja akomawo kozi omusajja oyo yalina abaana 2 abalenzi. Omwana omu yali wa myaka 6 ng'omulala ali wa myaka nga 10 awo kuba ye yali mukulu ng'ategeerera ddala. Kati mu nnyumba yali double room naye ng'emabega gye basula nga mu maaso ye wali akaduuka naye nga bulumuzi butini nnyo nnyo. Omusajja bwe yakomawo akawungeezi yali avuga buno bumotoka obutini ng'avuga nnaanaasi atunda nnaanaasi obututambula buyimba ennaanaasi nga munnaye omusajja yakomawo kozi omukyala we yali agenda yandekera ebyokufumba nemubuuza zekola waka oba zifumba anti kati gwagenda okwefumbira ng'ekyokulya biki. Nasulawo lumu kuba omusajja we yakomawo like obudde nga buzibye nemubuuza ngenda sulawa n'aŋŋamba mbu tugenda sula ffenna ku buliri kwoze nze naani mbu ku buliri bwe. Neŋŋamba nedda tekijja soboka kozi nali mu myaka 17 nali emyaka 17 by then. Neŋŋamba nze siswasula na muntu ku buliri naye nsula mu ntebe. Omusajja omanyi omusajja okuŋŋamba infact mwalimu entebe emu buno obutebe bwasooka obwo bwebibaawo emito nga ogivaamu kasigala bibaawo. Omusajja nga ŋŋamba tosula mu ntebe yange koze lwaki kati nsulewo lwaki weeteeka ku bakozi ng'okimanyi tolina wabbateeka ko yena nti nze kugambye nze buli mukozi gwe mbeera naye nsula naye koze nedda at least nfuluma ebweru n'ensula ebweru. Bannange nasula ntudde paka ku makya bwali tebunnakya unfortunately nali sinaba napangulira bintu byange toba engoye zange nzigye mu bbaga yange nno nga wenajjira wenaddayo nga munnaye nzirayo ewaka omusajja nga tulemaganya. Omusajja infact laga yali yagala mukazi wakuwasa yali tayagala muwala oba wakola. Naddayo ewaka ne bakubira omukyala ne bamubuuza omukyala n'agamba nze nange nabadde mmanyi idduuka ddene nagenza otuukayo oyo mukwano gwange si muganda wange so oyo ne muwonawo entyo. Nenzirayo ewaka nentuula nembeera awo mba ndi awo nga sisita ampita ngenda njiga enviiri. Sisita nga yali abeera Kampala nga ngenda kuyiga enviiri nga njiga bulungi enviiri nga sinabagenda kuyiga nviiri basooka ne banfunira omulimu mu kibuga era still nga gwakola waka ngenda nenkola nakolayo emyezi nga 8 naye nga omukyala tansasula
era nako gwali gwa kutunda kaduuka mu butuufu nako kaali katini kaali ka kioski we kati awo nga Freedom City. Nenkomawo omukyala nga tansasula kati wennakomawo netula waka ng'omwezi gumu sista alina mukwano gwe nga bafunye omulimu neera nga gwakola waka. Kati omukyala oyo mukwano gwa sista wange yali yagufunidde mukulu wange oyo yali yakazaala nga akaana kato nga tasobola genda kukola. Kati ne bagamba omukyala nti nze ngende nkole. Omukyala nagamba naye ngaawe yakyali awo nga mpezesa emyaka 18 oyo akyali anaasobola ko nze nja kusobola. Kati omukyala nawa muzeeyi wange enamba yoyo omusajja yali agenda okunkozesa, yali agenda okubeera boosi wange. Nawe omusajja otwamukubira n'atugamba nze nkituufu njagala omukozi, naye omukozi gwe njagala waaba azze ng'asobola okukkiriza omukebezi olubuto ne siriimu, kubanze sikozesa balwadde ate sikozesa bambuto. Muzeeyi n'agamba ate tekirina buzibu kuze era nange nali fine nga nkimanyi seegattangako na musajja nga sisuubira kuba na lubuto era nga sisuubira kuba na bulwadde ng'ebyo byonna sibimanyi nti nsobola obeera nabyo tebabasobola kunkebera ne bagamba nti mbirina. Ninnya nampeereza transport ne ŋŋenda tuukewo omwami oyo ntuuka we yaŋŋamba omusanga natuukawo ne mukubira omugamba ntuuseewo. Omwami oyo najja, omwami oyo yalina booda, yali muvuzi wa booda naye nga newaka waliwo edduuka eddene nga ye alina edduuka nga ddene n'ennyumba z'abapangisa. Kale waka waali wanene nga alina abaana 3 n'omukyala. Kati ntuuka nkubira omusajja we yatuuka engeri gye twali nti tetwemanyi tuli kwogerera ku ssimu, yasooka n'afuna wa paakinga nambuza oliwo ng'ali ku ssimu nemugamba nze ndi kulaba ndi wano, naga nze nga sikulaba mulagira wenanaga atambula ojja wano wendi ne ŋŋendawo. Omusajja kale muli n'alaga nga atansiimye nambuuza yiwe gwe baŋŋambye gwe wazaalako ko nze sizaalangako, nze mukulu wange yadde alina okujja naye tasobodde kujja, so nze ngenda okukolera nze gwe basindise nzije mu kifo kye. Nagamba naye onaasobola byenjagala onkolere ko nze biki nja kusobola nti nina omwana waliwo yalina ekyana nga kito myezi nga 9 awo naye onaasobola okulabirira abaana bange ng'akakulu kali myezi nga 8 nga n'akalala akaddako ddenne ekito, onaasobola okunkolera okulabirira abaana bange ko nze nja kusobola. Nga ntwala mu ddwaliro naye nga alage si nze gwe yali asuubira kyeyalaba si kyeyali asuubira. Baidawe nali mutini ng'era ndi kampi nga ndaga ng'era akaana akato kyokka nga egyo emyaka omuntu aba leka avuddevuddemu. Twagenda mu ddwaliro esaawa zaali 12 ng'egenda kuwera emu kozeewo akanasimbula leeti ate jjaamu w'omu kibuga nga munaye tugenda mu ddwaliro. Tuuka mu ddwaliro banzijjako omusaayi awo speedi banzijjako susu biki nga babitwala. Kati mwoyo process eyo mukuzijjako ebintu ebyo abasawo bajjanga ne bayita boosi wange naye nga naye alaga alina enkolagana nabo byesamanyi oba baali bemanyi oba tebamanyi simanyi. Munnange twalinda results okuva ku ssaawa 1 paka ssaawa 5 ez'ekiro nga results tezinnadda. Nepulira nga nkwejjukira mu kyalo mwebaka ssaawa 2 engeri gye bayinzikiza mwebaka mangu. Mpulira bannange amaaso gatasa okunuma njagala kwebaka batulira tuba tukyali awo naye ng'omwami muno yafuluma yayimukanga n'afuluma n'agenda mu busenge bw'abasawo, abasawo ne bamunona ye mwennyini n'agenda
kuganga sibitegeera nze bebaaliko babaali kuki saabitegeera. Kati omusawo najja nampita n'atuyita ffenna eyasooka n'abaako watutwala mu kasenga akamu n'aŋŋamba oli ready okumanya status yo? Kozeyo ndi ready ate ya boosi wo waleetazo ogimanya? Ne mugamba okiba kyetaagisa naye bamukebere nga tebannampa result sinze. Ne bamuggyako omusaayi awo wennyini nga tutudde. Infact omusaayi gwatwala eddakiika nga 3 oba 2 nga gukomyewo ogwa boosi wange, naye ogwange gwavudde kuva ssaawa emu paka ssaawa 5 nga tegunnange. Naye omusaayi gwakomawo nga oyo omusawo yasooka okubuuza ebyo si ye yatwa result se. Waliwo omulala ono yasooka yali mukazi then eyaddako yali musajja eyatwa results. Najja n'atuyita n'atugamba results zikomyewo netufuluma mu ddwaliro. Yatufulumya mu ddwaliro netudda ebweru n'alyoka atwa results. Kati yasooka kuba boosi wange n'amugamba nti gwe oli mulamu weyongera okwekuuma oli bulungi. Kati nampa results n'agamba mwana gwe, infact watu wayagamba mwana gwe genda otandika eddagala mu ddwaliro lya gavumenti lyonna erina kubeera okumpi. Koze eddagala lyaki? Koze nze nali simanyi nti oba bulwadde ki, kuba nali seesuubiramu bulwadde bwonna. Naye nga omusawo aŋŋamba nti genda otandika eddagala lya siriimu. Koze siriimu lyakawuka, koze kawuka kaki? Nti akawuka kaleeta siriimu. Koze yina kajjawa koye nti tofaayo teweeraliikirira, ojja kufumbirwa ate olifuna omusajja gye bali abalina obulwadde era n'abalina obulwadde bafumbirwa ate ne bazaala biki nga nze nno bye baŋŋamba simanyi we bijjiddemu ebyo by'okufumbirwa n'okuzaala nga sibimanyi we gye biva. Naye ekiro ekyo omusajja n'aŋŋamba ate kati sikutwala waka lwa nsonga nti ewaka waliwo abaana bange abato ate gwe oli mulwadde. Konze ekiro kino ndagewa koye nze simanyi naye sisobola genda naye waka ng'oli mulwadde mu baana bange. Nenfuna okutya. Jjukira tuli mu 5:30 olwamala nakwata essimu oba yakubira mukyala we simanyi kuba yavaako we nnali. Nze olwo nga nyimiridde ku ppiki anganyotola ku ppiki ye. Naye we yakubira gwakubira oba ali mukyala n'akomawo n'aŋŋamba tujjangu tugende mama Jojo agambye tugende osule ewaka ojakera ku makya oddeyo ewammwe. Munenze nga sikiwuliramu nti oba bakebedde ne bakuzuulamu obulwadde nti kikulumye otandika okukaaba nno. Nali nze sibiwuliramu muli nga sikyewulira era nga sibikakasa. Tutuuke waka bannange awantu we bampa okusula n'ebintu tebampa kyakwebikka, tebampa kyakusulako. Balina kapeti nga yakyoya kwe nasula nga seebise anti munaye nina obulwadde nga seebise nga sikoze eki. Bannange obakya ku makya ne bakubira sisita wange. Sisita najja omusajja n'amugamba mbu muganda wo bamusanzeemu obulwadde ko sisita bulwadde ki? Omusajja n'atya okwogera konze mbu basanzeemu siriimu ko ye nga wamugjawa. Omusajja n'agamba naye tafaayo ajja kufuna omusajja omulala, tafaayo teyeeraliikirira. Naye nga muli mu mutima neebuuza lwaki omuntu ono alemedde nnyo ku ky'okufuna omusajja omulala? Nabadde nzize kufuna ye oba nampa transport nenzirayo nenninya taxi nenzirayo ne sisita n'agenda ewuwe. Kati wena addayo waka nezizayo results zino eno neziwaba mukadde nze yinaga tekisoboka ne mama n'agamba tekisoboka bane nga buli omu takisuubira. Nesooka nembeera awo netubeera awo nga nze nga buli tekinnuma kuba nali sibimanyi ebyo.
ne tufuna obudde ne banzizayo mu ddwaliro. Brother ngenda ntwala mu ddwaliro olwo nga bamuzeeyivu baatandika okweralikira nga bagamba omwana ono gye yali ku ssomero kozi nze nasomera nnyo mu boarding. Natuuka mu senior 3 ne nnyingira boarding paka we namalako senior 4. Nagamba ye bafunira ku ssomero oba kuba ffe wakati muzeeyi waffe tatukkiriza kutambula ebyo bya kisiru. Twatuuka ne tugenda mu ddwaliro, brother atutte mu ddwaliro, twagenda mu ddwaliro nga lya private nga lyo lya bbeeyi kozi abazungu batera bwe balibeeramu okusinga. Twatuuka eyo kuba brother nga yalina kaadi, yalina ekitongole kyakolera kati nga babajjanjabira ku kaadi. Twagenda neyo kaadi mweri eddwaliro nga mwe bajjanjabira. Twagenda ne kaadi ne banzijako omusaayi ne banzijako buli kimu nga baagala kunkebera buli kimu. Ne babinzijjako byonna ne bankebera. Bwe bankebera ne nga bizasi nga zikomyewo ne batuyita mu kasenge ne bambuuza lwaki oyagadde okukebera oba lwaki, ne babuuza mbuuza lwaki omuleese omuwala ono mukebera kiki, muganda wo mukazi wo biki. Nagamba muto wange, nagamba ensonga ki ebaleesezza, lwaki oyagadde omukebeza. Nagamba just njagadde bwagazi mukebeza. Ne bambuuza lwaki oyagadde okukebera. Nze ne mbanyonnyola ne bagamba n'eddwaliro nagendamu nga nnoonya mulimu ne mbanyonnyola byonna byonna ne bagamba nti ndi mulwadde. Nagamba ye eddwaliro ki eryo? Ne bagamba tekisoboka, tukebedde buli kimu naye tetulina kye tusanzeemu yadde kamaleeriya. Results ziriwa ne nzibawa ne baziraba ne bagamba tekisoboka. Ne bampa results ne bagamba oli fine. Kati brother wange tekyamumalira nagamba tekisoboka. Ne tugenda mu ddwaliro eddala kuba lino tetwawaayo ssente engeri gye yali ku kaadi. Ne tugenda mu ddwaliro eddala kuba yagamba nedda musigaze results ezo tukomawo agendeko mu ddwaliro eddala. Ne bagamba ye akiri fine gendayo okolabe. Ne tugenda mu ddwaliro eddala ne bankebera era tebalina kye bansangamu. Nagamba kisoboka kitya? Bwetwadda eno mu ddwaliro gye twasookedde abasawo ne bagamba naye erino eddwaliro lyetaaga kuwawaabira kozi oba bakyogera batya, kale liri engeri gye bantiisaamu oba kulimba oba ki kyonna kye kiri. Ne bagamba oli fine. Brother nagamba tekisoboka, njagala nkakase. Waliwo omusajja dokita mulamba naganze ngenda bayamba, ngenda tambula n'omusaayi gw'omwana ono na buli ddwaliro limanyi erisinga eryaffe oba wange natuukawo nagwo. Dokita oyo ne baddamu ne banzijjako omusaayi omulala dokita gwe yatambulanga nagwo. Ne tugulekayo ne batwala results neyo ne tukomawo ne results ezaali ez'eddwaliro eddala nazo ne tukomawo. Kati ne mba ne results za mirundi 3 naye nga emu ziraga nti ndi positive naye nga zino ebbiri ziraga ndi negative. Dokita wayitawo weeks nga 2 dokita n'atukubira ne tuddayo n'agamba simanyi eddwaliro lino kye lyali ligenderedde wabula ekyokola kiri kimu, tulikuba mu mbuga z'amateeka omuba muri ready era nga mukyaniriza nze ngenda bayamba na mu buli mbeera. Nze ne boogera ne brother wange simanyi bye baatuukako yatamuza omusaayi era tebalina kye basangamu. Ebyo ne biggwa sisita wange n'ankubira okumu kibuga n'akulwaka nagamba omwana oyo bamumpeereza gy'ayiga enviiri. Sisita wange yali yayiga enviiri naye nga kati akola naye we yayigiranga era waakolera. Sisita n'ankubira ne ngenda mu kibuga okuyiga enviiri nenjiga bulungi nnyo enviiri kubeera eyansasulira n'okunsasulira ssente mwe nayigira mu saaluuni nansasudde essente nenjiga enviiri. Mala okuyiga ng'era omuntu omukulu okuze tosobola kuba wa muganda wo paka nenkomawo ewaka noonya emirimu. Nadda ewaka
nentandika okunoonya emirimu nenfuna. Nasooka nenfuna saaluuni emu nentandika okukola naye nga nva mu kyalo nezija nenkola. Kale osooka n'okola emirimu waka oba kulima mukeera nogenda nemulima n'okomawo naaba nogenda ku saaluuni oba bityo. So saaluuni eno kimuwa obuzibu gye nali nkolera kuba naye yali ayimiridde ku lwange nga nze nina okukeera ku makya nzigulewo nongoose biki kati nga ate tekikyasoboka engeri gyenkera nange okukola ewaka. Kati nga tuuka ssaawa 3 ate nga ali agala muntu atuuka ku ssaawa emu. Natuuka ne tufuna obuzibu nenkalubirizibwa ate naye nalaba nga tajja kumusobola nampumuza. Yampumuza nesooka nentuula ewaka naye samalawo wiiki. Nalina mukono gwange nanfunira ewalala. Yanfunira ewalala nentandika okukola kati ate weyanfunira ye omukyala yalinga tabeerawo. Omukyala yalinga abeera mu kibuga naye nga ne mu kibuga ajja mu kibuga kikale kweyiiya nga talinaamu maka bino. Yalina mukwano gwe mu bbaala kati nga mukwano gwoyo naye yali nti si ye nannyini bbaala mu kibuga nga babeera omwo bano abawala ebintu byabwe bye babimanyi kubazi yangamba ekituufu nti ye yali yeeyiiza mu bbaala nga yeetunda ekyamazima. Naye kale nga ebyokubeera mu saluuni okumumalira obudde watafunira buli lunaku nga tabisobola. Nembeerawo nenkola we nafunira omwami omuvubuka sina mwami omuvubuka oyo nankwana olunaku olwo lwalina lwakatale lingenda namukatale nemuyitako nangoberera nawo nankwana kale ate baide ntwali tugenda muyidi nga tuli mu kisiibo netubeera awo kale nga nange ntandisa olaba awo nga buzizemeka 19 ndaba nange kati olugendo lumenya ebyaddala nali mpezeza 20 kuba kati saino nina 23 nali mpezeza emyaka 2 nga nange ndaba okugenda ogumenya okuva ewaka mu kyalo jjuuka oluusi watokoze transport olina sente za boosi aba azaagalawo biki ebyo nzikiriza ngenda newayitawo okwebbanga nagamba lwaki tojja netubeera wano eno olugendo olwo ate nange nali sirina kyakukola njagala okukola ate nga n'olugendo luntamye. Sometimes ngafuna mukasitoma gye ssaawa emu kitundu ng'onaatera n'okuggalawo bane ng'olina omukolako oluusi natajja yekka ne bajja nga bangi ng'olina okunyuka ssaawa 5 ate nga booda bannange okutwala mu kyalo booda nga tewaba tewali jjukira kyalo teri masannyalaze nga n'ababooda oluusi batya bagamba eyo tewagendeka essaawa eno. Nangamba lwaki tojja ne tutandika okubeera ffenna n'oviira nga neno ng'ogenda okukola. Kati we natuuka ewa Gaayi ono namusanga alina kale ng'ennyumba ye yeeyagaza buli kimu kye wali etaze mu nnyumba nga mwekiri nendowooza oba ayinamuuko. Nentandika okubeerawo netubeerawo kati nabeera ewuwe nagenda ewuwe mu gw'omunaana nga gutandika netubeerawo mu gw'omwenda mu gw'ekkumi n'ogumu Gaayi n'atandika otunda ebintu by'omu nnyumba. Kati kamubuuza ebintu obitwala gawa ebintu nga wengenda okukola mukomawo tebiriimu. Kati ebintu byasembayo babinona wendi akamotoka akajja ne kabinona nemubuuza tulisenguka nanga nedda tetulisenguka biki just bino ebintu njagala ndibitunda funa sente ngenda bweru njagala kugoba ku bintu byange ebyebweru. Munnange
nali sirina kyokukola kuba ebintu byali bibye nabisangamu. Nefunamu okutya nenerekirira nemugaana egonga mu kujja okubeera neeno. Kyokka ewaka infacti tebamanyi na gyendi, ne gwendi naye tebamumanyi. Kati nga jesi ewaka nga mbagamba ndi mbeera ne mukwano gwange. Nga muzeeyaga mukwano gwo lwaki tajja ne tumulaba oba lwaki tomuleeta kukoza tujja funayo obudde bwetuliba tetukoze tujje. Ng'abamu bakweka nobakweka gye mbeera nga sagala ddake bamanyeeyo. Kale ono yatunda ebintu bw'agoba ku byebweru ne tubeeraawo Desemba netuuka January nga ndaba teyeenyinya ne mugamba naye wagamba ogenda bweru ogoba ku bintu ebyebweru. Mu process eyo yatundanga ebintu ng'abananga afuna amasimu. Buli kaseera ngenda gundi ngenda mu kibuga naye nakizuula luvannyuma nti esente ezo ebintu bye baali bagobako yalina girlfriend we gwabigoberako ng'agenda bweru. Kubeera yamugamba omuteekamu ssente ngalowooza oli wanaagenda naye agenda funamu. Kati ekiseera kyatuka tuli mu January mugamba nga tugenda ebyo ebweru byakomawo. Naŋŋamba ate ebyo nabivaako ebyo ebintu byonoona ssente bitwala ssente biki kozi gwe yatunda ebintu nogaa nti ogenda bweru koye ebyo tubiveeko. Nange era nga ndaba ye ebitaali byange. Kati nno olwo nfuukidde ddala omufumbo mu kwefumbiza kuno okw'ekisiru. Twabeerawo bandi awo nga nfuna olubuto. Bwe nafuna olubuto ebiseera ebyo nali nkola nga ne ku saluni kale nga nkolera ddala nga nfunira ddala essente. Kati nga mbeeramu n'akasente kange emitolo gyange 2 nga mbeeramu n'obusente bwange. Ng'oluusi nkubira maama wange ne mugamba maama nfunirayo embuzi ey'emitwalo 7 ngulizaayo obukoko biki ebyo bityo nga nina n'ebibiina binene by'obwegassi savingi ebyo bye tufunira ku mwaka nga mwendi bale nga nfuna obusente. Naye egayo ono kyesaamanya nti teyalina mulimu mutuufu oba gwakalakalira. Gayi yali akola wholesale emu eya ssengaawe naye nga ssengaawe oyo amutwala ng'omwana we waka kuba mbu eyali yamukuza kuba yamuleeta mbu nga kakyali kato n'akaweerera paka kati natandika ne bakolawo yalina edduuka lyeryo. Kati namutwala akolaawo nga muwabuwi just naye ng'omuvubuka akuze kuba nze wenanfumbirirayo ku myaka zino n'emyaka 2 nga ye alina emyaka 27. Munange nga tukola bufumbo naye nga olunaku senga ono nga muwa 2,000 oba 3 ne kati nga senga ye yali takimanyi nti alina omukyala ewaka. Kati lwali lumu namugamba naye njagala laba ku bantu bo. Naŋŋamba ate essaawa eno senga wanakitegeera nti nawoosa ate nga ndigoba ku byebweru agenda kunyiiga biki. Saakiwa nnyo budde ne muvaako kuba nalabira ddala guno omuntu ndimwesibako. Naye ng'ate nange waka ntya okuddayo bbanga ddene mbalimbayimba bannange abaana abawala. Naye nali ndi awo waliwo sisita we yali agenda okwanjula ne bamuyita n'agenda yamugaba. Kati nadda n'enkoko zaali 4. Oyadda n'enkoko n'agamba ku wiikendi basisita bange bagenda kujja togenda kukola. Konze kaale era saakola ku wiikendi kuba ezo enkoko nti basisita be baali bagenda okujja. Ensonga lwaki teyezigabira banne simanyi yagabako endala kati ezo naga terusaa ziri Africa sisita bagenda kujja. Bajja ku wiikendi era
nentegeka bulungi nnyo ntegekera abagenyi ne bajja naye nga ennyumba yafuuka oba kidandali n'omusajja ono nga taswala entebe yazitwala TV sideboard fridge bannaye byonna yali yabitunda nga mu nnyumba tulinamu ekyobugagga yali mmeeza n'obusituulu bubiri ne kapeti ey'ekyoya ne wuufa n'obuliri bwaffe kuba yali dabuluumu abasisita bajja nembasavinga bulungi nnyo nembakolako bulungi n'abagamba oyo yagenda okubeera mu abaana bange biki abo nemmanya nti kalimba abo bombalabye naye nga njagala ndabe ku maama we oba taata we ng'ate nange njagala genda ewaffe naye nga ndaba embeera gy'alimu tayina wadde nga ebyo byonna bimugamba naye nga tayina sisita webaddayo ne bagamba senga waabwe gundi yawasa siko senga we nti tekisoboka mba taŋŋambanga nti yawasa then nali ndi lubuto nga luto naye nga lunkozesa nga sirina maanyi nze nalwangoyagoye bannange nagamba tekisoboka lwaki teyaŋŋamba kati lwali lumu ndoza yamugambireyo ku mirimu gyabwe gye baali namuga njagala kulaba ku muwala oyo nali ndi awo najja naŋŋamba ku lunaku gundi tugenda gende wa senga yagala kukulaba kyokka senga waayina ssente empya n'enkadde kati nga tugenda ewa senga senga mbuuza bakuzaala wa taata we yaani biki byonna nebimugamba naye ng'olabika ng'akyali omuto tebaatusibe koze simanyi oyikaale naye nze mpulira ntiddemu tubeera mu bufumbo olubuto nno we lukula kati olubuto luba luweza emyezi 5 ng'olwona tetukyalina na ssente za renti landiroodi ng'akeera ku makya buli lunaku naye nga landodi yantama nga landodi yatama nziraku abukoyi naye ng'omusajja ono nalekera okukola ng'olubuto lwa myezi 3 nendekera okugenda okukola nga mpera sikyalina maanyi nga nzenna kamuwuluze bannange nga nkankana nentula ewaka naye ng'ewaka naye ssente bange naye nga sagala bakwatako ate nga sikyalina kyendya kati nga mpeereza 2,000 essaawa nga 9 nagala yiyiza oba 3,000 nakugamba yiyiza okwo funa ekyokulya biki fumba ekyeggulu nkomawo ku 12,000 ebintu by'omu tawuni buli kimu kyakugula mazzi biki engeri gye nali nga nze sirya banaye nga nemmere ebunyira bubi nga mbeera awo embeera nga si nnungi nesooka nkogwa olubuto lunywa enjala omuntu atalya nga tubeera awo nga ntubiseera olwotamukuze mugamba awo nga senga amaze okitegera nti yawasa yasooka n'amunyiigiramu namugamba wakola buno nalwendi lwaki weteeka ku bufumbo biki ndowooza ne bafunamu obutakkaanya awo bwe saamanya katono omusajja ono gaayi yalina pameti n'afuna awo omulimu nga bakola safaari naye nga ndi lubuto nga bagendanga safaari naye nga olandodi akera kumukyanga bawaaliwa lwaki aneekozeko nze taliiwo naluka ekiseera nga ndaba kinsuseeko nenzigyayo obusente bwange namugamba manyi tunoonye ennyumba kuba landodi yatuuka ekiseera natugamba mbawadde emyezi 2 omwezi gumu nga muvudde mu nnyumba yange wabwa bagenda ogiyingira nengamba omanyi omwezi guno eno tegugwako nga tukyali wano koye naye zisinga ssente nezigyayo ssente zange nenzimuwa namuwa 23,000 nga ngenda onoonye ennyumba eya layisi tusenguke tuve mu nnyumba y'omusajja ekisooka ennyumba nene ate tetulina bintu
tunoonya ennyumba, yafuna ennyumba nga emitwalo 66 n'amasannyalaze emitwalo 7. ne tubeera awo olubuto ne lukuze. Kamugamba naye bafunire ku ssente ngende nkola shopping y'ebintu, koyo omwana gwe sinnalabako simukolera shopping. Nze naye kati agala ngende mu ddwaliro nga sirina kye nnina, kati we nazaala ng'ojjamu essaati ng'ompa bateekamu omwana oba koyo eno nti nze nkugambye naye nga bwavu bwa bumwogeza ebyo. Kyokka yali yafuna omulimu nga bakola safaari naye nga talina ssente. Nze simanyi oba ssente yaziteekangawa. Nali nafuna enamba yoyo omusajja yali amukozesa kuba yali mungatali bwayi, naye ng'oli omusajja ye boosi we, kati ng'onatambulira mu butambulizi oli wakoowa n'awaamu ono n'avugamu ebiwa ebityo, naye ng'oli yasinga ng'ogivuga era nga ye boosi we. Kati munnaaye nenkubira ng'omusajja oyo kuba yangamba essimu yange yabanga teriiko, ng'olina kyonga okuŋŋamba ng'okubira muzeeyi ono nga bwe nkola naye boosi wange n'oli naye namuwa enamba yange biki. Kati nga tubeera tugera n'omusajja n'omuga naye muzeeyi embeera nga mbi ewaka tannafuna ku kasente. Omuzeeyi ngamba namuwadde ssente, tannakusindikira ssente. Nti ye sinnafuna ssente biki kuganga buli kaseera muzeeyi mba mukaabirira wabula muzeeyi yatuuka neyeekyawa n'akoowa ebintu byaffe. Ndaga naye omanyi muwala kuba gw'oli mwana wange nkuzaala buzaazi, noono muvubuka owa bbaawo naye muzaala, naye kyengenda okukola bbaawo tamanyi kyayagala ate alabika tannakula mu birowoozo. Ngenda muwummuza kuba tosanga nti ssente zimuwa tezikutuukako, kubanze siziraba. Naye omusajja bamuwummuza, omusajja ngamba kyendabye ono mutabani wange ebyamasanyu bingi, ayagala nnyo ebyamasanyu, tayisa. Nagamba ekimusinza omugobya bwenzi wali tereera ndimuyita era tuliddemu ne tukola. Kasooka awummula alabika essente zimuwaga, naye nze nga essente ziwogerako nze nga siziraba ng'era sizimanyi. Munaye ne tubeera awo ne bamuwummuza, bwe bamuwummuza n'addayo ewa ssengaawe. Olubuto nno we lukulidde ddala nno tuli mu myezi 8. Jjukira bagamba osobola ku myezi 8 kuba lwe lubuto olusooka, oba tozadde ku 8 simanyi ogenda zaala ku myezi 10 gigenda yitawo. Nze ndi awo sirina kyemmanyi mukazi wattu nga mbuuza n'okubuuza nti olubuto we luba lutuuse okuzaalibwa like otegeera otya nti ngenda kuzaala. Nze bane oba nali kataala simanyi. Kati ffente nga ŋŋamba manyi genda ewamwe kozi sigenda waffe nga sirina ssente, ngende nti ewaffe sirina kye nnaaguzeeko biki ng'afunayo oba singa ye yamuwa ssente yampa emitwalo 10 naga agenda ewamwe. Kozi emitwalo 10 kwembangula shopping y'omwana era ze ziba zimbeeramu ze tunasookerako mu ddwaliro. Ejja nti naawe ndaba embeera gyendimu biki kozi nakwata essente namugamba sijja genda embeerawo. Kati ye yali amanyi ngenzi kuba yakera nalekawo n'agenda. Kati ssente zinene nazisindikira mu mange nga maama esente ezo zigenda kunnyambako mu ddwaliro beera nazo koyekaale wamala ogula ebintu banaye nga sirina nakyenzira mu mukadde. Namugamba nti ye naye ezo ssente wendikubira nga tusiza nze tujja otandikiraho koyekaale. Kati amagezi ne ganneesiba ne gamba naye ziri ssente singa zeekozeemu shopping waakiri. Awo ne nkubira brother wange nga yalina ssente, ekitongole kyali kibawa ssente. Ne mukubira namugamba brother mpolayo emitwalo 10 ngenda kugikuwa nga akoze eki nga ntandise okukola. Koyooli wakoze ndi waka ewa namulagirira gye nali mbeera najja bwe yajja naye ng'ennyumba yaffe teyayisa mukiza na kuyingira
Ennyumba eringa kidandali, kitanda na busowaani na bukopo nno kubona obutandaalo bwa pulasitika. Ng'ennyumba ngazi, ruumu yali nnene, Weyajja namugamba nga ssente ozaagala dikoze ne oluba leero nzeetaaga. Bulaza yampa emitwalo 15 nafuna nga sinzikuwoze nkuwadde bubi. Koza ompo okakasa oba nedda ko ye nkuwadde bannengana ssente nnyingi. Neesanyuka nnyo, saamugamba namugamba ono gayi wange saamugamba. Kati nengenda mu tawuni, nenyambuka mu tawuni, nengenda nekola shopping. Bannaye nagula ebintu by'omwana, nengula ebintu bya bebe, buli kye nali njagala nenkigula. Wadde nga saabigula byonna naye at least ebitandikirwako nabigula. Kati kwolwo bwe nagenda ogula ebintu, laba wengula ebintu ebisinga obungi. Kati sente neziggwawo nga baby show otwabalabalamu mu bintu ng'esente ntono nga zibalako emitwalo gyali 2 ekyo njigulako ku bintu byange. Nagula ebintu byali bingi. Omukazi n'agamba kati omanyi baby show gireke, genda oleete balansi wange olyoke ogitwale. Koze naye baby show singa ati sitotutemu bino ebirala ko ye nedda wigenda nze wendi. Neninya booda n'ebintu byange nkomayo waka namusangawo mukulu naye nga waka gyenzize wallahi nga sina yadde 10. Naye omukazi namugamba nja kudda enkya kuba mpulira yasina manyi nga mulimba. Kyokka nga baby show gisasuddeko ssente nnyingi saagala kugireka. Nadda waka nemusangawo ova bwedda oli mu tawuni olwagula bintu koze eno olwagula bintu naye sooka ompeeyo emitwalo 2 oba 3. Nange yangamba singadde 10. Nze naye baby show yange bagenda gitwala gisasuddeko ssente nnyingi saagala zifiireyo. Kwaye ninamu omutwalo ogwo mu nsawo. In fact oyaddayo wasenga singa yatandika ng'omuwa omutwalo buli lunaku. Kati nga naye ogwo omutwalo gwandekera ewaka. Kankozesa mutwalo kati engeri singa gyeyali akitegedde nti yawasa. Nagamba ninamu omutwalo gumu mpozi ng'ekya togenda kulya kuba ssente zankya. Konze zimpe byali bya 5 n'abimpa nagane kukakasa enkya tonsabe ssente. Nange nampulira mu baby show yange sagala bagitwale. Bali basuubuzi so ofunirawo omuguzi n'agigula ate nakusuubiza ebirala so ngekyentya. Nagamba ngenda kukola nti ofunirako omutwalo omulala. Nenkwata essimu nenkubira bulaza wange namugamba oliwa? Kwaye ndi wano mu tawuni obadde ogamba ki? Kunzija nga osange wano eno. Najja nansanga namugamba manyi funyeemu obuzibu naye mpaayo omutwalo. Kwaye ate buzibu ki oli mulwadde tugende mu ddwaliro? Koza gwe mpa ssente ko yembuulira. Namugamba ebintu byange bikwatidde ku dduuka mbulako emitwalo 2. Bulaza nga yampa emitwalo 5 nengenda nensasula baby show nenzirayo ewaka. Nemanya nti ekyo kiwedde kuba nagula ensawo biki byonna ebisinga. Naddayo ewaka nga nno omunaake. Nagamba ate buno obuola oguze bwaki? Namugamba nze ataguze nti bubwo bukwatiraku wa? Nagamba naye oguze bino ebintu bino eno ogula agantu agangi tonalaba na ku mwana. Nze sijja kuwa ssente zange azifa aziyina. Sijja kuwa ssente zange kuba oyinza ogula ebintu ebingi webito simanyi bisala abaana biki balenga byonna yogera byakwekwasa. Naye wange bireke ebitakusabye emmere. Tubeeraawo olwo nga yawuza kimugenda ewaka kunze sirina gyendaga. Naye nga mweyo period mwavu biki naye ng'omusajja mwenzi banaye ng'omusajja mwenzi. Era mweyo period yalwaliramuuko oba kyali kirwadde kinze simanyi.
bane wanga waba agenda like mu kiyigo okufuka bannange nga abula okukaaba. Olw'obwenzi bwenze nga ebinkwata kujjukira nze nali namwesonyiwa kuva we nafuna olubuto bane nga saagala nsemberere kale nga muli namukyawa. Essaawa ekiseera kyatuuka nenzaala. Bwe nagenda okuzaala mama wange najja ezo ssente nasasulako biiru y'eddwaliro kuba nazaala ku Idi kwennyini. Nafumbirwa ku like nga Idi yakagwa kyokka ate nenzaala next year ku Idi kwennyini. Kati senga oyo najja ne bakwano be okujja okundabako nali nkyali mu ddwaliro bavaanamu okusaala. Najja ne bakwano be ne bankyalira ne balaba bebi ne bampa ssente bane nga basanyufu kuba bebi yali muzungu. Negamba gundi azadde omuzungu nga bagamba oyo gayi wange. Banaye bamuzaalidde omuzungu atamusaanira biki nange. Oyo omusenga namuwa emmotoka namugamba nambuuza kati muwala ogenda kola tetugenda waka oba ogenda ne mukadde. Kunze ngenda ne mama wange natuwa emmotoka nagamba gayi wange atutwale waka ne batukola shopping ng'ebintu bingi ne bantwala wa mama wange. Nali nakabira mama wange wiiki emu ey'okubiri nagamba nnyebo okyakolayo ekyewamma kunze naye sinnawona bali njagala mmalako n'omwezi nga gumu yeeyitawo komawo ngenda kunona. Nange asinga ngambye okomewo mangu biki era singa yamuwa emmotoka nasooka nemugamba ewaffe tezisobola kudda nga tolese embuzi ya maama biki kuba maama yazijanjabye n'olugoye lwa maama simanyi n'ebiki n'abireeta oba ssente yazigyewa simanyi n'abireeta nannona nenzirayo mu bufumbo. Nze nga ndowooza ba mukwano w'enguli oba yaterera biriya bivaako eby'obwenzi. Bwe naddayo omwana awezezza emyezi 2 mugamba munnaye nze nali sirina mabeere bane ng'omwana akaaba enjala ne totandisa omugamba ntandika omunywesa. Kati nga mugamba nga ssente z'amata sirina ssente. Nemugamba nje tuba tukola funa ssente ongulira amata gano ag'obuwunga. Kati nga bwagagula ne gaggwawo nemugamba amata no gaweddemu n'essukaali yaweddemu ebizigo by'omwana byaweddewo sabbuuni omwana sirina bale nga ngamba ebintu byenkola nguli omwana wange amata gwaganywa bedde nali sinywa mata nze sinywa mata amata g'omwana wange gwaganywa ninga ngaakolerera wuwe sabbuuni oba omulya buli simanyi gw'ofumba n'olya bannaye omusajja nga mukambwe ndavu yaliwo omwezi gumu naye wegwongwako ndowooza nagamba ekyali kyenali neeraliikirira olulinga n'ebikabikako kwali kuzaala nga ntya nti oba olizaala otya oba bajja kunziba oba ogifunira obuzibu mu kuzaala kubanga era bamugamba nga omwana abendi akyali muto bannange okuzaala tumuwe essaala togenda nga waabwe tebakumanyi kati wafunira obuzibu mu kuzaala biki kati nga ndowooza byatyatyamu obutandaga nga munnange tubeeraawo mwamusaba kino nti olaika gwakimalawo gwe byonoona ennyo bankolerera gwe ebiki bannange naye ngaakomawo n'omugamba taata gundi sukaali yaweddewo sukaali w'omwana ninamu emitwalo 5 gyokka mu nsawo kyokka ne gundi nga yena omwana nga mwita Sandra kyokka Sandra ebiseera ebyo ng'akola tannaba nakujja kuba nazaala 2019 nga mu Gw'omunaana 2019 mu Gw'omunaana kati ngamba Sandra angambye musangewa walongawo hotero kati nga bayimbi baali bagenda kujja namu mutwetalo njokale jigana kumulande Sandra ndindidde wali eri abayimbi abalaba bayimbi banaye nenkaaba nga gayo ono akomawo okusawa 2 ez'ekiro nakyusa engoye n'anaaba nakyusa engoye naye kuba bufyumu bulungi naddayo
balenga ddeyo ng'anyirira bitya akuba osaawa musanvu gw'ekiro saawa mukaaga n'omwana gwe atanywa mwenge obanga okolayo nze mba ndaba mupiira buli lunaku omupiira gubeerayo naye ng'obwenzi busumbuwa omusajja kati nga tubeerawo mwana wange n'asooka n'akula brother wange ekitongole kye yali akolera baali beetaagamu like nga bagulawo n'akabiina nga bafumba bwekyo ekitongole baali nga bagenda osinkana abaana kati nga babafumbira abaana emmere nga babagabula nnyo nga bakolamu n'emisomo gy'abakulu kati nga abantu abo babafumbira nengamba brother nga omanyi nange njagala yingira mu kibiina kyammwe ate sitimpandiika kuba yesigenda kuwandiika okyali tonawona akaana tukolebuza enkuba eba etonnye akaana kanaasobola enkuba nenga akaana kange katini nga katini nenga keeru nnyo nga n'enviiri zinga z'abayindi era abasinga bagamba nga mbu omuyindi kati nga mpazizaako emabega katini bba wange naye tata w'omwana yasooka nga naŋŋamba wenamusaba nga ŋŋamba oba mugambye sabbuna omwana yaweddewo nzina omwana gw'oŋŋamba sina wange fe waffe tetulinayo bantu beeruwe batyo akaana oba akazaala mu muyindi oba akazaala mwani nze nedda n'abakwano bange bansekerera bwanzaalira akaana katanfaanana ate kasi kange bannaye kyokka ng'omwana bagamba mufaanana naye lwakuba yali mweru nnyo era nakati bebe wange mweru bane omusajja yali yeegaanya omwana nengendako newaka nakuba nagendako ewaka nenoobamu nkowiiki nabana omusajja ngobezeza omwana omusajja ngobya omwana mbuye omwana bagamba tamufaanana omwana mweru lwakinzaala abeeru sigamba nti oba bwali bweru nga bubi just omwana okubeera nga mweru kuba waffe tuli beeru abewaffe bonna beeru akwanze era nze siri mweru siri mweru nnyo naye nga nange ntangaalamuko naye waffe nga batuuse oyinza ogamba tuli banyarwanda ate nga tuva mu eastern tubeerawo ne bamubuulirira banaye omusajja neeyisa gyeyisaamu galinga mulalu nze nga sikyamutegeera naye ekirungi kyeyankoleranga ebyo byonna byonna yabikolanga omwezi bweyakukolanga naye nga teyeerabira kundekera ssente za kyakulya nga buli lunaku andekera omutwalo kati taata we ng'atuweereza emmere amatooke aweereza buli wiikendi kale ye bwafunidde omuntu ajja eno mu tawuni oba ewaabwe oba njogereyo kiyindi eyo ku mazzi eyo oyitira kiyindi n'olukogenda taata we gy'abeera kati nga atuweereza emmere kuba abantu beeyo balina amatooke bannaaye ampeereza emmere mulange mutwalire emmere muwogo oyo biki bijanja kwegaye ng'asolooza ampeereza emmere kale n'emmere ebeerawo mu nnyumba jesingaawo sente zampa zamanda kozesako kale waka mazzi biki naye neva angulira teyerabe omukulu ono gaye muntu atayagala kulya bubi era yakugamba nze siga ebijanjaalo sirya mukene biki binyeebwa yagulira envaaze azigula buli lunaku kyo tekimumenya kati nga ndekera omutwalo nangulira n'enva ate nga emmere ebeeramu ezo sente nga nange kunfuna nesigala nga ntambuza ebibiina byange biri naye nga tubeerawo obwenzi bamufuukira obwenzi bannange ng'omuwala oli ajooga omuwala oli yakwatanga essimu ya gayi wange eyo gye baali nankubira nagangwa ennyo engoye z'omwami wange oba ng'ozigolola ozikeberanga ng'omaze ozigolola ate wabanga agenda okutambula olugoye lwabanga ayagala okwambala osookanga lumugololera bannange ng'omuwala oli amanyiira naye nze nga simumanyi by face era simumanyi naye nga yamanyi kuba omuwala
kyenategerako nti yali akolera kumpi mu maaso g'edduuka lyassengawo w'ono mugayi wange nga kale akolaka mobile money kati nga beeraba nnyo kale ate nga wenagenda kuba singa yaŋŋamba gye leeta omwana negenda nandaba nantegeera tubeera awo omuwala manyira ndowooza kiri ekyabaawukanya n'oyo omuwala zaali ssente gayi wange nga talina yatuuka nazimuggwako banaye nga talina ssente kubaawo muri process nga amaze okuzaala yaddamu n'afuna emmotoka kati nga ye mwennyini yavuga nagenda mu kyalo n'asuubula ng'essente ssengawe yazimuwa ng'asuubula bintu bya ssengawe naye nga yavuga emmotoka si yaabwe naye nga agenda naye yonna asuubula biki ebyo muwogo bino binyeebwa muceere ebiwe bityo obulo nga bireeta ku dduuka kati ebiseera ebyo ng'alina essente naye ng'ekigambo waka bukungulira nze emyaka gye mmaze ne gayi wange yakangulirako olugoye mulundi gumu kyalina kikyaliya banaye kyonna nga tekitegeerekeka naye era kintu kye bakugulidde kyokka naye nga nemugamba omwana talina kino nga ekintu kyamaanyi kibagulira omwana kyo kimu pampa saagala omwana kufuka ku buliri pampa n'omwana wange yakoma okwambala pampa ku myezi nga 6 teyaddamu ofuka ku buliri kale nga ne pampa nga ngimwambazira ngimugyamu nga nkalu netubeera mu yembeera bane nga ne musitulago mulaza nge nampandiika ntandika nga okufumba ngenda okufumba nenga wentuuka bannange nga bansaasira nedda mama muzungu tuula wali biki nga mbeera balenga nina emirembe nga kumpi sente za bwereere naye nga olunaku tufumbira emitwalo 3 kati nga baligizitwa oluvannyuma lwa wiiki weyagala bazikuweera nga nkola obusente bwange nafuna obusente nga mugamba omanyi tugule entebe kuba nakola sente zaali nnyingi ngera kwenyambaza bebi wange kwayambala nange nga neeyambaza nemuga tugula entebe netugula obutebe butusiita bwali bwa mitwalo 5,5 babutuguza emitwalo 5,6 bulungi butusiita nenkola nesigala nga nkola njukira ku saluni sikyasobola kuddayo omwana ate nanti saluni mwenye nkakali naye emirimu gya saluni sinaguma bungi mugongo nenkola nenfuna obusente omwaka negugwako ntugabana obusente bwaffe obw'omwaka nafunayo akakadde kamu emitwalo 2 nemugamba tugule ebintu by'omu nnyumba infact yebisanga omusazi kuba nagera nenkola shopping y'ebintu by'omu nnyumba nengula sideboard kasideboard kaliko emitwalo 5 kati nekimuwe kati neka kalungi ne ufa biseera ebyo yali yabitunda ebyo byonna nengula banaye nagula ebintu TV biki nenga ngula bya isi kuba byali biseera bya Christmas ng'ebintu tebakyabiseera oba yali Christmas banaza ebiwe bityo bibalangirira naye yakomayo wakama naye neyeewuunya nengula akakapeti akalungi nentereza bungi ennyumba yange oyadde wakana nga bannange mbuze oba nga ntudde mu ntebe mutunuulidde banaye natereza akayumba nenjala bungi obutambala bwange obwa white yakomawo nga mbuze oba naga naye ninga atabuze kuba singa mbadde mbuze singa toliimu muno nayingira naga naye bulijjo olina amagezi bwoti sabuno olinamu ku magezi naye nga ye nekikopo mu nnyumba tasobola kigula tubeera awo nesigala nga nkola ne braza wange nafuna obusente bwange mu kibiina awo empaayo webityo omusajja ono atalina nsonyi olwali olwo nali sikoze yali wiikendi nga ne waka njoza tumaze wiiki namba tukolera kola saakola nze kuba twalingana ofu emirimu nga gibeera tukola nga tetuwummula kuba wawummula gwasabwa kati kola saakola
ne waka nongoza waka munange omukulu ono obaye mwakumu process awo wakati awo nga tetunatuuka eno yatandika ng'ogenda n'engoye nga 3-4 namugamba n'engoye zitwala nga tozza ozitwala nga wa nga ngamba kimu sisobola kusiiba mu lugoye nze nemala nenduddamu enkeera ate nawe omanyire safaari kati ngende n'olugoye lumu nsuleeyo ewiiki oba ennaku 3 nga ndi mu lugoye lumu oba konze naye lwaki wokomawo tokomawo nazo nenzooza zibeera mu mmotoka zireke nga bwavaddeyo neera natwala endala n'engatto twatuwisanga mu nnyumba mulimu engoye z'embale bannange kati mba ndi awo koolwo nga sikoze omuwala najja olunaku olwo omugayi wange yali ageze safaari naye nga lwakomawo kati nga simanyi nti yatuuse dda kubanga mukwanamubuuzo gantukasa kananga yandatuuka lwaggulo kati yali tanampeereza ki nva omugayi yalina omuze nga yetalya bubi nga tanampeereza nva naye nga sente yazimpadde ez'okozesa naye nga tanangulira nva kubanga bagenda kuweereza enva tuli mu ssaawa 8 tanampeereza nonva ndi mukwoza netawula nakino omwana akaaba kati nga nyingira mu nnyumba okufumba caayi kuba nalina pako nze nagula ebintu nze njagala nnyo ebintu ebyamalidaadi ateekamu pako nteekamu amazzi mpa omwana wange caayi mba ndi awo tutumbudde omuziki gwaffe 8 walingayo firimu ku KBS ntumbudde kifirimu kyaffe tuli mu kulaba bane nga tusirikidde mu nnyumba naye nga bannemba aweeru ku mizigo bali mu kulya mmere omanyi baaliranga nnyo wabweru awo nga omanyi emizigo gyaffe gyali gyetunuddemu nga ffe tuli kyemmangaddeni ab'ekyengulu nga batutunuddemu kati nga banna bali wabweru olubuuzi lukutte bali awo banyumya awo baseka nze najjayo omwana nga ebweru olw'ensonga nti bali bagenda kujjula ate nga nsinafumba nali nfumbye emmere nenga kubulako nva taddeko caayi nzija emigaati maze zisiigako mubandi gitadde awo kasowaani ku mmeeza kati tulinze caayi kati mba ndi awo mpulira akonkona awakana kange nga kakuliridde katandise otambula mpulira akonkona nga kali kuyiga buyizi kutambula ne kavula nnyo nga kagenda kwekwata ku bintu manyi nnyumba ng'egyali entono kati ng'efuuse entono ejjudde ebintu kekwata ku bintu ne kafuluma ebweru ne kawenjula kapeti omwana wange wa lugezigezi kawenjula kateni mbu kapeti ne kawenjula kateni ne mbuuza ani oyo kati omwana wange tayogera wantunulako nazaawo kateni naye omwana yeekanga nnyo engeri gwesanga ku mulimu yali tamumanyi ate nga bateranga okujja like bamama be baganda bange ne balamu bange mikwano gyange bo baba bamanyi asanyuka kati we yamutunuulira ono nga tamumanyi n'abika kateni n'akomawo emabega nenzija manyi nze sitera kugulira buli omu nenzija nepenjula kateni ku nnyumba yange erimu enzikiza tusiibyako ettaala kati kateni wegiteekawo enzikuza eba nnyingi mu nnyumba kati tusiibyako ettaala nepenjula kateni nendaba omuwala nga simutegeera simumanyi nesooka nambuuza gyebaleku nnyabo koze kale nawe gyebaleku nkuyambe muki naye omutima gwankuba we natunula ku muwala ono yalina joketi ya gayi wange ku kibegabega n'engoye mu kaveera kati nze we nalaba jaketi omutima ne gunkyamuka ne gunkuba ne mmanyi ono wano nno wendi leero luno bunkeeredde nze omanyi ntya nnyo sikolangawo ku ntalo sitera kukola siri muntu wa ntalo kuba nze ntya okuyomba sisobola kuyomba n'okulwana kwennyini sikusobola nemugamba yingira oba oli mugenyi wange yingira wawe namubuuza nkuyambe muki naaseka
nze yingira baneiba batutunuulidde naye omuwala ono okumanya waka wange yali amanyiwo ng'era mmanyi teyabuuza baneiba nti oba ewagundi yewwa wabula yatuuka direct n'akonkona ng'era omuntu akumanyi ate weyakonkona wanamugamba yingira nayingira ne jaketi ye n'ebigoye bye mu kaveera naye nga ndikankana nga mpulira gammanyi gampedde naye nga simanyi lwakinkankana ng'omutima kale gukankana n'afukamira n'ambuuza kati yali atuula wansi jjukira ennyumba yali kati yafunze wansi nga waliwo emmeeza kati ng'otuula wansi oba tojjaawo nga atuula mu ntebe naleetaddeko obutambala bwange lwalunaku lwakulongoosa ngenjagala nnyo awantu ewayonja naye mukazi mukyafunze kubeera ekyo kyayombyanga ne baneiba kibayombya ku mizigo agolola n'ebigoye by'omwana byeyavuliramu ebigoye byasiibamu saagala nze ebintu bikyafu kati bwe yatuukula najjako akatamba ne mwana kyokajjako kalekeeko tuula gwe tewali buzibu n'atuula naye nga yenna yeebwalabwala nemugamba nkuyambe muki oba ko ye wano si we waakira nange linnya ndyogedde wano si we wagundi kwanze we wano kikiyakuga waliwo obuzibu ko ye nkomezaawo ngoye ze kwanze lwaki ngoye ki omwana ngamba nkoye ebintu by'okumanyiira yangamba talina mukyala biki lwaki annimba sebo kati takyagirako ddala nze biki nayomba nnyo nzirise ensitudde omwana wange nenkendeeza wuufa mpolampola mpulire bulungi oluboozi naye nga ndikankana namuwala naŋŋamba biki oye era kuba naleero twawukanye naye biki konze lindako akugambye ozireete wano oba oye si yaŋŋambye nze njagadde nzikomyewo konze we yali azireeta yakugamba nti wendi obuliwo nkola olizizaayo koye nedda konze naye kati bizibu kilwaki okumyawo engoye nga tesigwa zinona naŋŋamba simanyi nze njagadde nzikomyewo ekiraga nti mukooye konze mwamumanyi nenkwata essimu nenkubira omukulu gaayi wange gaayi waffe kati olwafuse waffe kuba oliye Sandra ye teyajjako waka oba yajjanga siriiwo simanyi akakubira gaayi waffe nemugamba Susan omumanyi kuba omwana mubuuza kati mugambe nti ani kuye mugambe Susan konze Susan omumanyi ali wano nakomezaawo ebintu byonna yagala kulaba kuba gaayi wange nabagambye yali ageze safari naye nga kolo lwakomawo banasobola mugamba oliva otuuse ko ye atuuse ndi nizane nowaboda ngambye ali kujja kuba yali amanyi mugamba byanva kuye ntuuse nizowaboda bagulire enva baleetere koze naye mbadde nkugamba nti waka wano waliwo omugenyi akwagala koyani koze Suzani angambye ye Suzani akwagala kuba akomezaawo n'ebintu byaneeno koye Suzani nze simumanyi gwomanyi ne Suzani wonanzijako nenziramu nemukubira nemugamba ate lwaki onzijeeko ono agambye alinze mukubire oba jangu omulabe kuye simumanyi nawe nvaako mwesootingi nga yeekaza kuba gayi wange yeekaza munenga ngamba ono omuwala koze gwe akugambye ali wano oba kuye nze naye mukubira takyakwata simu zange kati nga nziramu nga muweereza message kuba esente zaali zimpedde kunaweerezanga message yakubanga era akuba nga muweereza message ng'akuba mugamba kiki owa boda anaatera okutuukako koze ebisooka obireke naye mukazi oba muganda oba mukwano gwo walize n'omulaba sagala kukola lutalo na muntu nanzijjako kati mukunzijjako ndowooza n'ajja n'atandikirawo okujja n'afuna boda n'ajja oba yasooka agenda mukwano gwe kuba yajja ne mukwano gwe kati ekyasinga okunyiiza omuwala ono yali
like ng'ayogera nziimuula atandise okummanyiirira ewange mu ntebe zange zenakolerera omutali kintu kya bbaawo yadde n'ekimu. Ayogera yenna yeemuolera mu nju yange. Munnange jjukira ndi kufumba caayi olwo naayidde n'okujja appetite yebuze n'omwana yali akaba asirise si byalinako. Kati omwana ninga munnange njala nenzigyayo mu fridge mwalimu bujuyisi yali juyisi yali juyisi nemuwa nenjwa mu kagirasi mu kakopo ke kanyweramu nemuwa n'emigaati gino eno. Kati omwana ng'olumpi yanvuddeko akawala kali kumanyire mu nnyumba nemusitula anti singuluumu nempenjura kateni nemuteeka eri ku buliri mu buliri n'ebyokulya bye nakuba nayalawo bulungi kaleeso nemutuuza okwo nemwana ebyokulya nenteekawo akatimba nengazawo mu kitanda. Kati nenzira kateni nekola enzitizi ey'oku buliri nenjiwanika waggulu nendekawo katimba andabe aleme kukaaba nti siriiwo. Nendekawo akatimba kokka nga kateni ngizinzeeko oludda mulekeddewo wandabira. Nabuuza omuwala naye nnyabo nga ndaba nga gwe mmanyiira mba ate nga nkumanyiirako ki waagira enviiri ati jjukira nze nasabaga gai wange sente z'enviiri nga tampa. Kati yansanga omuwala ono nsaze enviiri naye nga tezirabika bubiri nga nzikolamu ebyobubiri obuto ebinyuma. Nga wantunuulira ati nampimapima omuwala ng'alaba nsinga naye nga nansinga ekyo omuwala yali akola mu bbaala kuba namubuuza omuganga kati mmwe mwatandika ddi okwewebwa nti nze nkola mu bbaala wali yali kumpi newakolera we yali akolera. Byatandika bitya ng'omuwala ali ku mmiima bumiina obusungu ne bunkwata. Jjukira ne bbaawe oba gayi waffe oba bbaawe waffe mukubidde naye ali kummanyiira mbu twesooti ngaye tamumanyiza amanyi n'omuntu wange. Kati nali ndi awo we yatuukira n'akonkona ono bbaawe waffe n'akonkona nenzigulawo kuba nze bwe twabanga mu nnyumba nga tweggalira naye kwolwo leke engeri gye nali ndifumba emmere wabweru kusigiri kuluka emmere nali sigaddewo namwala ono weesuka leke bwe yalaba nga ntabuse nga nkyuse mu njogera nga oluvannyuma lw'okubira gayi nammanyiira naye agamba nga waatamumanyi. Omwana nayagala okudduka nenzigalawo. Bwe naggalawo omwana nenga njagala kufuka simanyi njagala kunywa mazzi olwo anoonya waddukira amaze okujja okutabula ayagala kudduka. Namugamba nnyabo tuzze kukyala oba woba ozze kukyala gy'ozze okukyala si wa maamawo oba si wa muganda wo nti olina okwetaaya okukola buli kyoyagala. N'akakkana kati mba ndi awo olwo nzijuza bulungi amazzi kuba naliterako gakitono gajima mumangu kusobola okunywa caayi naye ngajjuza bulungi. Omwana atunuulidde mba nzijuza amazzi ngateekako nga gayi ofa akonkona. Gayi wange yakonkona nembuuza ani oyo kati nali njigadde wabweru ate oluggi lwandabirwamu naye nzigulawo kati wenaggula weyeekanga nnyo kuba yali amanyi mulimba bye yankolanga kusandula nga mugamba nesandula mmanyiira nga yeegaana nga watamumanyi. Kati we yatuuka mu nnyumba n'alaba omuwala ono nga gwe Susan okola ki wano eno oli n'aseka nanga obadde manyi sisobola kutegeerawo naze dda banaye ng'omuwala buli kimu kyakola kinyiiza ko yetambula onviiri n'amukwata omukono amufundika amufulumya nenkwata omuwala enviiri neŋŋamba ono gayirofire nga waayi kakkana nze mba nenjogera munyonyola bulungi oba zino engoye gwe wamugambye okuzireeta ko ye nze sinnakuza ye kazigyeewa konze muleke atuule atubuulire ko ye nedda olwo ayagala amufulumye oli adduke kunze mwanno temundabanga ebyo byonna babikola oba tubikola
amazzi gali mu kutokola jjukira gali masannyalaze kati nalaba gayamu like alimu gwe bafulume sebo oli agendeeze nga sirina kye neekoleddewo nenkwata pako kuba wenakwata enviiri saazita omwana ali yasiba emiguwanga miwanvu giti infact oba yabeera mu saaluuni ng'azinyirira enviiri nga mpya ajja atabula alage engeri obamuwa essente nzibu batampa za nviiri nenkwata pako nga mazzi gatokota gatokosa gasoose nyongeddemu aganya okugamba nti niwo gati nzijulizaawo kati nago gatobose nenkwata pako nkuta enviiri oyo akuta omukono kati moyo process gayi wange yagamba mukwano gwe gweyagazi naye zinali simanyita zine mukwano gwe namugamba jangu nyambeko okwata ono olwo awanjudde kati nakuta omukono gw'omuwala nze nkuta enviiri z'omuwala omuwala no naye atudde tayagala ava mu ntebe ate munange atuuse mu maka ga bbaawe kati awenjula kati nagamba omuwala oli mukwano gwe jangu nkwatireko ono jangu nyambeko wano eno banaye bano tomanyi kigenda mu maaso kati mweyo process ng'ayita oli wenabakira pako nakwata mazzi nenga gatokose bulungi nagayira omwana muwala kati ono yekanga bwekanzi gayi wange yekanga bwekanzi laba amazzi agaba gasembayo weyetegawo mbunga muyiire nange saali negamuyiikira gali gasamba naye agasinga gayikidde omuwala wegamuyiikira gamuyiikira wano ku kibegabega mu mugongo wano wegamuyiikira gamwokya kati omuwala n'atandika okukawonaku enduulu bannange gundi nze nzikyane n'omukazi wagenda kunzitira waneeno we wabireeta wangamba talina mukazi biki nga nkuta enviiri naye basinga amaanyi kuba bwebaali kati nga bawezi basatu oli bonna bawalula omuwala bamufulumye nange empalula asigale mu nnyumba sooka mukoleko emikolo gyange bulungi bannange nga basinga amaanyi nga twafuluma nkuta enviiri sizita wabula nali simanyi nti ayidde mu mutwe kuba gwe nasinga olikomu amazzi ne mu mugongo nali njagala yiwa mu feesi wabula Katonda nsaasire naye tekyasoboka yakutamya waakyo omutwe nenjiwa mu mugongo namala nagagenda mu mutwe netwawalula naye nga enviiri zino zinali nkute nezituuka zonna neziva ku mutwe nezinsigala mu ngalo jjukira bali oli amuwalula bali bamuwalula nange empalula nga nno nemeddeko kati nemukwata engoye nenziyuza omwana yali azize nga yembadde empale eya high west ng'ataddeko ne katoopu ng'akubye ekikalu ng'ali smart ng'era omanyi obuwala bw'omu mabaala awagala okwetyoninga nenkwata akatoopu nekayuzika ako nekanva mu ngalo nenkwata mu kiwatu wano banenga ayina amaanyi obusungu sitaani ayina amaanyi ate ayina effujjo nenkwata mu kiwatuwatu wano mu empale nenkutuuka zipo n'amapeesa njogera katoopu kayuzise talina kyayina omuwala kyazze nakyo kati amabeere gali bweru empale njikutu n'amapeesa kati alwana akwata empale ereme kugwa nze empalula mweyo prosesi kati nga wenakubira gayi wange nemugamba nti jangu Susan biki namala nenkubira ne brother wange anga brother soko jikwanene waka jangu ntaase brother wange biseera bye bisinga yabimala kuba ofisi yabwe eri awo mu tawuni kati nga bimala nnyo mu tawuni ku ofisi ate bwali budde bakubalansinga ebitabo bagenda sasula abakozi mweyo process nga tulwanagana weyajjira natusanga tulwana nankwata wabula nga sikyawulira nze tomanyi nangamba erinnya lye sooka omuleke kakkana obanga bwankubidde kakkana biki namuga sisobola kukakkana koyikati onkubidde kolaki nankambuwalira niwe mputa omuwala nemmuta
Brazange namukwata omuwala n'adduka. Naye ng'adduka amabere galigula empale njigotodde kati awaawo abantu olwo nga bazze mu kikomera kubatwala mu kikomera. Gayi wange yafunira naye oluwenda naye n'adduka ne bafuluma. Naye ndowooza nze ngamba yasooka genda twala muwala oli mu ddwaliro oba simanyi saabitegeera. Brazange nambuuza bibadde bitera nga sikyasobola nakwogera namugamba omanyi kinsuseeko. Naye sooka omuvuge ontwale wasengawo n'ogayi ala omunnyonnyolamu kuba bayinza okunsiba. Mutuufu naye ky'omuwala enviiri ze yajja asibye zonna zaasigala waka. Munnange nga Brazange anvuga nga ntwale owasengawe gayi wange nga ndekayo. Bwe natuukayo ewasengaawe, sengaawe nambuuza obadde ki cause we yakomangawo yatuukira nnyo ewasengaawe kati yali sengaawe weyangamba ate obadde ki. Nemugamba gundi waali nenga yabadde yakavaawo wano eno naye sitegedde gyakutte. Kati mbaasi namunnyonnyola naye we yatuukira era yandekanga nnyo okunaaga ndi wasengaawe ate nga yandeka waka. Nemuyitiramu sengaawe nagamba bannaaye emisango gya kale naga gayi wange tigintamye nange kenyini mpulira bamwogerako wano eno naye nange mpulira bintamye. Kati ogenda kukola otyo oddayo waka like nga ngamba okudda ewaffe nti ogenda kudda waka oba like tumutiisetiisemuko tumutwale ku poliisi konze ngenda ku poliisi. Ngamba naye nkwate kuba nga ngenda ku poliisi nga nzigulawo omusango. Kati sengaawe mwennyini yaŋŋamba nti ku poliisi kati olowooza tugenda waayo omusango ki. Wamala naŋŋamba nti aliga ku poliisi tubagambe nti omukazi yazze nakulumbagana nakukubira ewuwo nga tugenda ku poliisi nange bwe nayogera. Kati ne bamuyita ku poliisi olunaku olulala. Kati nga mbazizzaako emabega kati mu biseera bya Sandra nga bakyeyagala ne Sandra yankuba olwokuba nali musaba ebizigo sabuni w'omwana nagamba sabuni wano gw'ofumba gwogera okulya oba omufumbafumbira omulya gumanyi siziyina biki biki. Kati nankuba awo kuba namulemerako nga andazi ssente sewagenda kutwala mukyala mu bayimbi. Kati nemulemerako namugamba ati simpaako omutwalo biki nemulemerako. Nankuba mukunkuba ate amaze okwambala sibagenda. Nenkwata ecupa y'amafuta kuba tuli mu sitoovu amafuta ga sitoovu. Kati nali gyeko mu sitoovu nga ndeseemu amalala. Nenkwata ecupa y'amafuta nenga mukuba negamuyiikira yenna. Nadduka nagenda wa mukyala we ndowooza. Kati ndowooza omukyala namugamba omanyi tumulope ku poliisi nti abadde akutta ayagala kwokya. Naye nga bagenda ku poliisi nga bazigulako omusango t-shirt gye yali ayambadde yali ya white nga agirekayo ku poliisi mbu kyekizibiti. Kati ndowooza ye mwennyini naye ku mutima nagamba maama w'omwana wange ate omwana wange muto bagenda musiba. N'addayo ku poliisi n'agenda n'abasirikale be yatuukirako n'abagamba omusango ayagala kuggyayo. Ne basooka mbu ne bamusaba emitwalo 10 naye nga tagiyina okuggyayo omusango. Kati ne bamubuuza tugende tumukwate oba tumuleke. Tusooke tumuleke nga bukyanoonya ssente nagamba basooke bamuleke anoonye ssente eziggyayo omusango. Nze saabimanya yabinyumiza luvannyuma. Kati nze ngenda nzigula omusango batuyita nga tugenda. Kati wetwagenda beeresa gwa omusango nti bamusibe oba babasibe. Nagenda mu ofiisi y'amaka. Tutuuka eyo nga batuyita olunaku lutuuka nga tugenda. Kati ntuuka eyo nga bakebera mu bitabo byabwe. Omusirikale gwe natuukirako yali mulala ate yatukolako yali mulala. Kati ono yatukolako yono ono gwe yalaba namulopera nti mbadde ndi mwokya. Kati munnange omusirike batuna mu bitabo ng'agamba
Aisha oyina n'omusango si gwe koze musango gwaki nti wali oyagala kutta omuntu koze muntu ki nagamba erinnya lya Gaayi namugamba eddi nagamba omuyira mafuta mwagala mwokya nagamba nedda kuyiga obuno omusango tebanabana kugalawo fayiro tugenda kusiba omanyi omuntu okuba nga ogenze funa buyambi ate ne bakukyukira jjukira omukyala ono Gayi wange yamuwanga ku ssente nga mugamba genda kujja nkwata omukyalawo kati ng'onamuwa ssente kuba Gayi yabinyumizayo mwennyini kyolaba yabiteekamu nnyo amaanyi engeri gye yamufunangamu ssente kati nga tubeerawo ate omusango gwange nga tebagufaako nga tetudda ku guli omunene bannange nga babeeraawo bagamba tugenda kusiba simeva kweyimirire olyoka ove wano biki bannange nga amaaso tegankanuka ate paka weyakubira simanyi mbw abataatawe naye simumanyi kale yamuyitawo esindooza engeri gye beddira ekimu ng'ajja amanyi ebyamateeka ng'ayogera n'abasirikale abasirikale ng'abatabukira nga nabo bamutabukira nga babuuza aze ku musango ki gw'ogumukwasa nti naye naye n'omusango ng'ababuuza mumaze okola ku gwe kuba nedda tusooka guli omunene kuba bulijjo tumunoonya n'abatabukira olwamala ne banta ne bagamba ngende waka nzireyo biki fayiro ne bagijjayo kwolwo eri eyange ne bagamba nange ndifuna olunaku nezi ate olowooza ebyange babikolako ndifuna olunaku nezijjayo fayiro saddayo paka nakati nagamba olaba luli mwana nagendawo nga manyisebo ndi innocent siinayo omusango kumbe ku poliisi nange nebinkyukira netudda ewaka ebyo netubivaako nasooka nasuulanga ewasengaawe okumala ennaku 3 naye nga nkubira ng'atya okudda ewaka naye nga ate sina kyenyiza mukola nga nkubira nga nsonyiwa njagala kudda waka biki lwaki onyiiga biki kale nga yeegayirira omwana wange misingolaba omwana wange nnyonyonyo naye nga simuddamu nze paka olwamala nabajja najja ne brother we nabaneegayirira nga nezemula nga sirina buzibu na muntu nze bulijjo mmanyi ono yaddayo ne ku mulimu kuba nedda bulijjo atya okudda biki naye musonyiwa ebyo bibaawo obuwala bwaba tubwesiba ku bantu we kunze sibimanyi ne byemuŋŋamba nga saagala nakuddamu biwuliza naye nga tubeeraawo nga tuddawo nze nga nabirwako nembyesonyiwa naye nga yimmuli ekimutiisa era nga ekiro azuukuka nalaba oba budde kuwulira zimanyi ne bakanganya oleeti nga ndaba firimu zize ku ssaawa 5 biki kati nga wabeerawo abeera atya atasobola afuna tulo nga sinnatuuka mu buliri aba manyi nina kyengenda omukola netubeerawo embeera netali kutereeramu nebanga etereeramu kati kumbe ne Sandra naye gye yali bwe baayawukanira awo Sandra nasooka naddayo ewaabwe ebusoga we yaddayo okwo ate wewulira ndowooza bino eno nti ate gayiwe oba bba waffe nti ate yafunayo omuwala omulala ate n'akomawo weyakomawo ate era ne baddiŋŋana abasajja tebakyawa ne baddiŋŋana nga Sandra balimu alinamu okukka ssente ne baddiŋŋana ne babeera awo naye nga nze mbewulira nga sibwa matu sibwa budde Gayi wange ng'akimanyi mbimanyi naye ye mwennyini nga muli yeekengera gamba bannange omukazi okumuziriikirira oba agenda kumukola ki kati awo atandikira okugwa bakubiye bweru nengamba lwaki sensonyiwa omusajja ono mutuufu essaawa yatuuka omusajja oyo ng'agenda ku mirimu gye oba yatuuka nga oba teyagenda nga simanyi
ng'agenda n'akomawo nze nga ewaka nga twafuuka nga baluganda bale nga newomwekubako mukazi wati oluusi oba owulira oyagala bannaye otunda kuvanira bannaye nga tewali ng'omusajja yakyuka nekimanya nti obudde obusinga abumalira eri nentuuka nemwesonyiwa nange kati nembivaako omutima negubivaako naye nga wano twalwananga bannaye nga nyomba nenkola biki nga njagala bannange ebbanga libadde ne oluusi mwezi mulamba emyezi 2 bannange 3 nempitamu yembera paka natuuka nembyesonyiwa kati ngoba kubyebweru nfuna pasipoti yange nkola biki ali mu bwenzi bwe talina nakyamanyi naye ngaekyo ekyokulya kituwa mu budde wetulwala tujjanjaba naye bino mbukugulya lugoye tugulya mwana lugoye nga tewali naye okulya n'okulwala nga bajjanjaba era abewaffe engeri nabyo kumpi newaffe webalwala bannange yasookayo mu ddwaliro nagula ebintu nga afumba emmere tebagula mmere ng'oli wano nakugulira ebyokozesa buli kimu bannaye ngakikola kale nga ndagafaayo ku famire yange akatinitini kale ngafaayo naye nga tagendangayooko mu butongole nga kyekisinga okunnuma netubeerawo mweyembeera nga ekingumi ekyo kimu nti kasita jjanjaba omwana we ate alaga nti afaayo ne ku famire yange nange anfaako lwakuba tatwambaza tetubeerawo bivunira byonna tubiviirako ddala kati yaba nange sibiriko sikyamufaako ate ye nakiteekamu omuliro ng'ate ye yayagala nga nange kati nekyawa nabivaako nange neŋŋaananga nagaa kati obulaba ofuna abasajja neyerabira nti ye bulijjo byakola wenagoba ku beebweru ntuuse mu kampani buli kimu nfunye kampani yali ali awo abankubira genda ku medico nga ngamba wenava ku medico awo wenamugambira namugamba omwana ono wali badde okolaki omugulira ebintu nemutwala mu kyalo agira amanyira ko ye lwaki omutwala mwana wange mu kyalo konze njagala amanyire nga bukyali koyolagawa konze n'ebintu byange byongobako sawa yona nyiza okuvaawo awo yategeerera naye kale tekitwalanga kikukuba yali amanyi nsaagasaaga oba engeri gyankola bino ngalowooza ngenda kunoba kyendiko nalidde awo yali akomyewo ng'anaatera okuddayo ne bankubira ne baŋŋamba mugenda olunaku bwe luti ogenda kutambula mugenda nemugamba weyakomawo nemugamba omanyi kolera omwana shopping wiiki ejja sigenda beerawo nagamba olagawa gwenze gwe kugambe mukole shopping mutwala mu kyalo ndalaba tanfaako nenkwata obusente bwe nali nabo nenkola omwana wange shopping nampaayo naye ze yalina naye nga muli takikkiriza ndowooza nga nabiri byenamugambako yabyerabira nenkola omwana shopping nemutwala mu kyalo nenkomawo nasula waka nensula ennaku nga 2 ku 3 ewaka eyali owokuddayo teyaddayo nabeerawo ndowooza nga yagalaba naye nasomba ebintu byange byonna mu nyumba bino bintu kingoye bino ebintu ebisinga zonna nali nabigula era ne risiiti nzirina ziriko amannya gange sente zange naye saakwatako yadde n'ekimu nejjamu ngoye za mwana wange ebyokuzanyisa by'omwana obugaali biki byonna n'engoye zange nembitwala ewaffe byonna era mu nyumba saalekamu kweyadde n'olugoye lwange oba lw'omwana nembitwala nagamba naye oli kunoba oba konze nga noba ndaga wano batakwata ku bintu tisiti nali tutte ku bintu nagaa nti nange kyeneebuuza konze sinoba kati olunaku lwenali ngenda enkeera nga ngenda nemugamba ekiro nti lunaku weruti tugenda kulinnya kuyemulinnya nga mugenda
Nze ngenda weeru ngenda kukola kwena banne bulijjo oli serious ku bintu ebyo nensirika banayo omusajja yandegayira omusajja kakaabe omusajja kayogera biki omwana nga akyali muto lwaki omuleseewo banaye kyatayogera nga yeerabidde byonna byonna bibadde nga nkola ne mugambaza ekyo ntwala ebweru nagamba kati kyekyo bitwala ebweru kikyotayina biki mbaide nali ntandise nali naddamu n'okukola ku saaluuni nga nfunye ka saaluuni naga kati okola kiki kyoyagala naye erabira nti tampako ku sente nti genda osiba enviiri aziifu nsobola ozeesiba nze kennyini naye nga tubeera awo nga ngamba kiki esikuwa biki togenda nyamba ngenda kyusaamu nkuwe sente mmekole megenda biki konza oli leeti tulinnya era navaayo namusiibula nga naye ngaakaaba bukaabi namperekera ngaakaaba ng'alaga ssebo nga wanjagala ennyo naye okuva bwe navaayo bambi ateekayo omutima akeera ku makya yanzuukusa ye buli kadakika bakubuuza kati oli otya bigenda bitya mbeera biki biki kale muli ŋŋamba kituufu anjagala okagisa neebuuzisa kuba bukyanga navaayo neiba yaŋŋamba bukyanga ovaayo omusajja oba yalwala oba kiki bananga omusajja talina mirembe tatabuli talina mirembe abeera mu nju ye nasirika ng'ataliimu yenna takyeyagala si oli nga simati ng'atambula n'omusanga mukubu biki kunze lwaki oba mulwadde newe njogera naye ngamba ndeka wabula mpulira sikyetegeera mpulira ninga oba wagera n'obulamu bwange biki kugamba tajjukira nabiri byonna bye yankolanga so kati mbadde njagala mwami Sozi omunteereko mulaavulaabu tulabe ddala kituufu anjagala oba kubanga ekiŋŋambisa munteerako mulaavulaabu angamba naye ayagala kujja eno bweru ayagala genda Dubai kola era yegoba dda ku pasipooti agiina kati angamba muwole ku sente zange like afune visa agenda akole agenda zinziriza naye ngamba nyinza omuwa sente zange n'atagenda n'addamu biri bye yakola luli kuba wambazaako mabaga kati noli omuwala gwe yateekamu sente yakomawo nga nze gyendi yakomawo banaye omuwala yakomawo n'ayanjula ate ono kyeyali tasuubira kuba oli yalinga eweru nga boogera ndooza nga mugamba genda kudda biki ngera nze nga ne meseji nzirabako ku masimu namuganda kudda nkufumbirwe simanyi nkuzaalire biki weyakomawo yayanjula mulala kyokka ono yamuteekamu esente kati awo wengambira neŋŋamba ezizo yaziteekamu oli nze teyanteekamu kuyadde n'ekikumi naye ŋŋamba omuwola esente kati mwami Sozi wensabire omunteerako mulaavulaabu nkakase omuntu gwempe sente zange simulimba simuyaaye oba kuba mutuufu biri byonna byabikolanga naye nga like womugambako yeetonda n'agamba naye byonna wadde mbikola naye omukyala wange nze nkwagala kyokka atagendangako waffe naye kale nga ndaganga bwanjagala kati mwami Sozi nsaba kumpa ku magezi era omuntereko namulaavulaabu male gamuwanga taata w'omwana. Aisha yeebuuza nti Guy amuwe ssente amuwole. Aisha kyenjala otandikirako kye kino. Mbadde nsaba mu bitiibwa ebitokomoka otufunireyo obulabo otufunireyo ekirabo. Abaakuteekamu emitwalo gyali nga 2 kuba nabadde nzibala ani brother wo ng'oli lubuto wamusaba akuwola emitwalo 10
bw'olizifuna bw'olifuna omulimu olizimuddiza najja n'akuwa emitwalo 15 n'akugamba takuwoze azikuwadde n'obeera sitaaka nga weetaaga oba omutwalo gumu n'omugamba mitwalo 2 n'akuwa emitwalo 5 gy'emitwalo aga nga tonnaba kulowoozaako muntu yenna gw'oyinza okusanyusa sikiwa nti olina ekyamaanyi kyewali okoledde brother wo kansubire nti n'okuba mulamu ne bw'atandibadde mulamu era osobola okukikola wakiri ng'okikolera omwana we oba okikolera oyo omuntu sooka ojjukire muganda wo bino tubigendeko muganda wo mbabuulire ennaku zino muganda wo brother wo okuyimirira naawe mu mbeera bw'etyo oyo brother wo tasaana kwerabira omujjukirenga ate olumu tulina obunafu olwo abantu abatuyimirirawo naye nga tetukirecognize tetukirabye mu butongole tetukibalaze mu butongole it is not necessarily nti ogenda kusituka naye waliwo obuntu obutonotono omuntu kwayinza okulabira ne bw'otuula butuuzaawo. Are you aware that sometimes you can be seated somewhere and something cross your mind, then you remember n'ojjukira omuntu yakubeererawo ebiseera ebisinga omuntu oyo ekiseera ekyo wekikolera amakulu okujja essimu n'oweereza ka text message oyinza obutalinda kufuna bingi naye n'otayipinga akamessage n'ongamba muganda wange mwanyinaze mukwano gwange mbadde wano n'endowooza ebikulu bye wankolera n'endowooza awantu we nnali ntidde nga mmanyi nnyinza obutasomokawo n'onkwata ku mukono okusomokawo. Imagine you were in office obadde ku nnyonyi oli kulinda oli ku train station oba bus station omuntu n'akuweereza akamessage ng'ekintu ekyo buli awo kyabeerawo emyaka 5 myaka 3 emabega naye nga omuntu ono temubadde nti muwogera like I mean for the last 1 month or 1 week or some days you are not even talking about like mbale temwogera kati all of a sudden omuweereza akamessage bwe kati I am telling you ebyo abantu bye basinga okubalanga omusaala mbadde wonenzikira lwe nali stark ne tuition oba ne registration nga nkola senior 4 senior 6 oba P7 oba nali staka ku campus tuli mu kiseera kya kutikkirwa naye nga waliwo ebintu binale basinaba clearinga ku office ate nga manyi biyinza okunnemesa okutikkirwa naye nonteerawo nonjirawo omubiri mbadde wano n'ekirowoozaako omutwalo guno gwensobola mu kiseera kino gukubeeremu ogwo omutwalo ojja gulaba ng'omutwalo naye tajja tunulira mutwalo ajja tunuulira obuzito obw'omutima ogutodde ekyo ky'omuwadde. So sister nze ndowoozezza nnyo ku brother we yakuyimirirawo ne ssengawo omulenzi by the way yagezaako she had money but I am telling you it is not that all those people ababeera balina ssente they can basobola okusika omukono kati ekyono omulenzi gwe yateekamu ssente yamuyiwa omutima gwo gukugamba ki bw'obanga osuubira kumuwola ayinza obutazikuddiza bw'obanga osuubira kumuwa okuwa kirabo kya kikolwa kirungi kasita kakasa nti owe ekitagenda kuluma obeeraawo ng'okukkuluma kale nakola kino ekya Love Lab enkya tulina love story ya brother agenda kutuwa story ye enkya tugenda kubanga tugifuna eya Gayi waffe ono brother waffe ono kati nga tetunaba kufuna story ye tujja sooka tuteeke Gayi ono mu Love Lab Gayi wa Aisha then tulabe gye kiwunzikira. Tumuwa amagezi okusinziira bw'omuwulidde obwetaavu bwe buli naye ate era tumwebaze kubanga agabanyi naffe bino abaagalwa olumu newankubadde nga mbadde ttiimu Aisha ku nsonga ey'obusungu wera omuwala yamujooga kituufu omuwala yamujooga yamuyisaamu amaaso akulumbye ewuwo atandika okukimba kakati nkuba akafaananyi olunnalugooti oba lunnalumaga luze mu nnyumba lukimanyi nti wadde oli yalugamba nti tewali mukazi talina mukazi kati oze osanzeyo omukazi alina n'omwana gwe tolina na mwana weefuge osiibule toteekawo mbeera ne kakati obusanga bweyisa noze bwekatunuulira entebe kagira bwe kati omukazi aba ayitawo bw'ati agenda okubikka omwana ne kamuyisa mu maaso kyova olaba nti okwokuprovokinga kwavaamu byakumuyira mazzi ssebo ekyo kyali suicidal Aisha
n'abalala njagala okulabula abaana ab'obuwala. Nagendako Eruzira twali tuli na ministry akukyalira basibe era okuva olwo nagaana okuddayo si mu bubi but I got so emotional nempya nga sagala kuddayo gye nasisinkana omukyala gwe baali basalira ekibonerezo ekyokusibwa obulamu bwe bwonna. So I got a chance to have a one-on-one talk nga njalo mmanya ate nga alina engeri gy'amanyiira ne mugamba wajja otya wano n'agamba baafuna obutakkanya ne omusajja mu kavuvuŋŋana ako nga mu kulwana kulinga kulwana omukyala n'agenda asindika gaayi we n'atalantuka nadde emabega enkoona eno n'ajja agikuba ku mwango. Bwe yagikuba ku mwango omusajja bwe yagwa ku ttaka teyadda ngulu n'afa. Baneiba oba omuliraano baawuliranga nnyo omukyala ono nga yeewera naye musajja oyo nja mukola ekintu. Mugenderere ebigambo bye mwogera. Omusajja ono nja mukola ekintu. Ebigambo bino birina engeri gye byatukanga ku famire y'omulenzi. Nja mukola ekintu. Kakati bambi okkakkana amusindisa akubye omutwe ku mwango akaze. Ebigambo abinyumiza ye mukyala nyini nga yaŋŋamba nti ekyomutawaana nga bw'omanyi n'agamba omanyi abakyala atunyiiga ate tuwogera nnyo omanyi kakati ffe tuwogera ne kituva ku mutima oba okitegeeza oba tokitegeeza naye tuwogera kale bwe nti bwe nayogera mu kusaagirira nga ngamba nja mukola ekintu ne bannayiba nga bakiwulira ebigambo byo ne bituuka mu famire y'omulenzi. Kati bwe yagwa n'afa baakiraba nga ntuukiriza ekigambo kye nayogeranga ekyanja mukola ekintu. N'agamba okusinziira ku bujulizi obwaliwo ne bwe nandibadde ngamba na ssente zaggulira z'essaalina nendaba ng'essubi ly'okusavaivinga omusango guno lyali ttono era ku nkomerero omukyala agamba yakkiriza bukkiriza. Kati ne basalawo kumusiba bulamu bwe bwonna. Lwaki twanyumya bino era kiki ye najjayo ate nga yakiŋŋambye yaŋŋamba nkubuulire. Namubuuza singa ofuna omukisa okusinkana abakyala abafumbo obagamba ki? Yaŋŋamba sozi si bakyala bokka n'abaami. Tokolanga ekintu ng'okulembeddwa obusungu. Batono nnyo abamaamulwako kiri ekibambadde eky'obusungu ne basigala nga bali comfortable n'ebyo bye baakoze olw'obusungu. Oba ekigambo kiwulidde? Tokolanga ekintu olw'obusungu kubanga batono abaggwako obusungu. Najjukira nti yakoze kino yavumye kino yakoze bwati yakunamye yeeyambudde yalwanye n'asigala ng'agamba nti ekyo kye nakoze kye kyabadde ekituufu. Ebigambo ebyo bwe mbyogedde njagala obitegeeza eri omwana ow'obuwala n'omwana ow'obulenzi. Ebiseera bingi tukola ebintu mu busungu naye ne bitera okuwunzika nga byongedde ettunnyika bunnyisi na kutuleetera bizibu. Nzikiriza nti sister alina obusungu nenjala okutegeeza Katonda yabikkako bubisi kasubi. Sebo bw'osanga omuntu abadde serious omuwala asobola okutandikira awo n'akomerako kubanga bwe batunuulira by'omutuusizzaako ne byakutuusizzaako bwe nga tebibalansinga yeyinza n'okugamba nti yazze ewaka ng'asuubira okuzimba obuzimbi emboozi emuyisaawo kasita aba nga yalina ebisago kizibu kisimattuka. N'olwekyo Mukama yakusimatusaawo naye oliwulika nga oli mukyala mukkakkamu oli muwala mukkakkamu. Kakati obusungu obwo olumu omuntu ayinza oba omwegendereza ebitundu 99 ku 100 the 1% neyonoona buli kimu. So njagadde ekyo okisigaze buli lwojjukiranga ekyo kyewakola bwe kyali kiyinza okuleetera obuzibu then yongera okwefugako kubanga okwefugako kulina wangi wekuzze kukuwanguza ate nga naawe okirabyeko. Njogedde bino eri Aisha n'eri omuwala n'eri omulenzi yenna alaba sho eno nti obusungu buno olumu ebiseera ebisinga obungi butukozesa ebintu naye nga tusobola byenyumirizaamu okuggyako okwejjusa. Katonda waffe omulungi twebaza kubanga newankubadde Aisha asomoozebwa atya naye olwaleero afuna kasente akola wobale kubanga omuwadde ekisa. Eri abalinga Aisha tubateeka mu mikono gyo ate era netukwebaza olwabo b'owaniridde
bogabiridde mu ngeri zonna ez'obwakatonda. Kitaffe confusion n'ebibuuzo ebingi byalina gw'osinga okubeera ne answer twogereremu nga tukomentinga tumulungamye nga gwe otukulembera era Katonda ffe gwe okolere mu ffe. Ekisa kyo kakitumale kitubeerere ne bulijjo mu bulungi obw'ekisa kya Kristo Yesu Mukama waffe bwe tusabya, and we all say amen.